natisibwa omwami ayitibwa Gravity Wabuyu naye yeyita Gravity omutujju nayitibwa okubeera omu ku bagenyi abalina okuba Wakibenda omuyimbi yaggulawo essomero lye Golden High School so yali ategeseeyo omupiira nze sibeera mu bintu by'abayimbi because bw'ogenda okula you isolate yourself from people abakwagala ne bakunoonya kwa abayimbi baffe be tulina abamu tebaasoma kigenze wala ensoma yaabwe ya kiwuggwe which is not a problem integeera yaabwe abamu nabo ntono mental capacity tebatera nnyo okulowooza mu bye bakola na bye bagenda kwogera. Ekyokusatu baagala nnyo amawulire bwe bajja ewantu baagala nnyo okubeera nti be baliwo superiority complex kati ate ekyokubiri batambula n'abavubuka abayaaye bo be bayita eggaali kati ovula banze konsati za Uganda mbeera mu Serena muka twazivaamu segera kubanga oba oli awo ogenda okulaba omuyimbi akuyitako n'eggaali amasimu ne gabula kati olwopaani olekaani binnalaba Shakibu agamba mbu omuvubuka eyamubba atambula na palaso so ate ebintu ebimu ne tugenda nga tubyesonyiwa ebintu by'abayimbi totera byenyigiramu sitera kubyenyigiramu era n'abayimbi abasinga obungi sibamanyi nze ye first time yange okulaba Wakibenda wadde tubadde nga twogera ate era first time yange okulaba Gravity Wabuyu physically I don't know these people because I don't even have time to know them. Zimusajja mbeera mu office kirasi je ndimu yaba politicians. I work with ministers, I work with RDCs, I work with MPs, I work with generals, I work with colonels, I work with lawyers, police officers. Kwanga mutaka ettaka limpadde it's a summary of the whole world because buli omu ayina ettaka bobeera nabo bimbeera nabo nze bemmanyi manyi byabufuzi n'ebintu by'abayimbi nsebi so tuba tusamba omupiira abayimbi abalala baaliwo Wabuyu ajja Gravity yatusanga tuli mu dressing room tukyosaaki Nkooye fulume ebweru Gravity ampita kiyasooka okumbuuza mbu muvumira ki before even saying how are you wali omuvuma mu mupiira ate nali muvuma mupiira ye okuvuma kwe yali agamba nti mbadde nga nzija mu muvuma bino ebya Bob Wine bye yalinnya ku ttaka lye ekimenya amateeka nakola program wano nga mubuulirira ng'omukungu w'ebyettaka gye twakola ne Saimo yamunyiiza niti mwali mu kivumo n'ekyo I was teaching that illiterate nti amateeka because waba yasoma what is rocket science chigwe nayogera because I was debating law I quoted the constitution because the program zange za amateeka siza board so tusoke tugende mpola akusanga so yansanga mu dressing room kati before nga nakatuuka Wakibenda yambuuza nakulabanga Wakibenda akulabanga yes oyina obuzibu ne Gravity Wakibenda yatimbuuza nga nakatuuka ne muga Gravity simumanyi nakumanya simulabanko sina buzibu naye nashirika I think we yayita Gravity ndoza Wakibenda namugamba be yali ayisenga kwendi ndoza Gravity kugwe ne Gravity ani yasookawo nze gwe yasookawo nze yasookawo Waiki akubuuza nga nakatuuka ndoza Gravity yali yamukubidde namugamba nti ako kachali mani nga omanya abayimbi olugezigezi lwabwe balooza buli omu mukozi waabwe alina obbawagira kambwa agamba Waiki yes kati Wakibenda bwe yambuuza ekibuuzo ekyo nze nge eyasoma ku intelligence ne psychology ne ngamba ye no picking because why could you ask me about somebody whether I have a problem because there is a problem too omuntu akubuuza olina obuzibu n'omuntu era wabeerawo obuzibu sina buzibu na Gravity because nze njogera ku bantu bangi nze nkola analysis ndi critique so Gravity bwajja yajja n'abasirikale yajja n'abavubuka babiri bali bambadde Uber security bwajja yatusanga mu dressing room tulemu kukyusa ngoye tugenda tusamba eki nze nali saana kusamba Wakibenda nangana edda bino byakunyumirwamu bunyumirwa for fun mba nfuluma ebweru wa dressing room Gravity ampita we yali ayimiridde
aŋŋamba kyesooka okumbuuza gwe lwaki onvuma konze mukama wange nkuvuma nakuvumye ddi lwaki onzalawa ankwata bw'ati lwaki onzalawa konze mukama wange nakuzala yeewa natandika okunyeenya bw'ati ndi okulaba muvubuka ono alabika ng'omulaba ali siriyasi kati waliwo bawunsa gwe yali ayimiridde naye awe omu ku babadde obasatwite namuga tomukubira wano lindamu tomukubira wano lindamu Gravity naŋŋamba gwe ngenda kusindikira abalenzi bange bakutte I'm going to send my boys to kill you bw'atyo bwe yaŋŋamba kati omu ku baali baliwo abaali baliraanyawo abalenzi abamu naddayo n'agamba Waikibbe nti owange musajja wonna ataddewo embeera kati Waikibbe naŋŋamba kyova olabanga nakubuuzizza naye nsojjuwa ku byonna byonna ebikoze eki ebigenze mu maaso tofaayo tugende tutamba omupiira ng'atandika okwekengera bandyawo ku kisaawe kati omu ku bajja bakuuma Gravity omuvubuka ye yajja n'ankuba akaama naŋŋamba waliwo oda eyise omukulu agambye bakucekinge koze bancekinge koze bancekinge olwo oluyaye lwabwe cekingi kyeki omukulu agambye bakube tibakube neŋŋamba omukulu bw'agambye nti bankube konze kale siina mukuumi nabadde mmanyi bintu bya mipiira byakusaaga ndi okulaba bali ki ndaba abayaaye batandise okwogerezeganya naye otosoma sigino bagamba waviira mu bantu awo kubanga bo kye bakola batega kamera zaabwe ne bakuba kati bwe bamala okukuba ne bateeka ku social media baddembe nogamba nti Junior abawagizi ba Bob Wine bamukubidde ku kisaawe bo bwe bamala okukuba they build a narrative nti Junior abadde asamba omupiira n'asangayo abawagizi ba Bob Wine kati ate bano ne bagukuma aba ku social media ke bakakube abadde avuma Bob Wine okitegeera bakyambaza omuntu bo ne babeera ki kati wokomerawo gamba ensi nti bannange abankuba be bano ngeri narrative emaze okukola ki kati bo nga bagamba atuwaayiriza babeerawo ne ba witness abajja ogamba nti awaayiriza Gravity bawagizi ba Bob Wine be bakoze eki bamukubye nankwata esimu nga njokubira RDC atwala ba RDC nkolagana nabo nga nkubira RDC mwabaddewo olweyo Kasenge mwabadde Kasenge olaba ku lukadde n'ogenda bwotyo bayitayo nabweru bayitayo batya nabiki nakawuka Kasenge gye balima amayirungi eyo nakawuka eyo Kasenge eyo kikubo kya ttaka gye mwabadde I called the RDC yakulira security ng'omaze olaba embeera tetegeerekeka nenkubira RDC w'ekitundu ekyo nakubidde atwala ba RDC bonna maama Mbabazi nemugamba I'm facing a security problem ndi wano wetirwe bati muri ku ssomero nampe namba ya RDC nemugamba nti owange funye okutiisibwa okuva mu bayaaye bayinza okwonoona emmotoka yange oba bayinza okuntuusaako ki obulabe RDC nampa osiwe Kasenge something like that waliwo awo ekyalo ne basooka ne baŋŋamba kati kyoba osooka okukola nga tetunnajja gwe sooka onoonye engeri gy'ovaawo bisekiwa era natambula mpolampola mune nga mbuuka ekisenge ekyali awo nga Katonda nnyamba nga ntuuka mu mmotoka yange ekirungi nayo mpya edduka naziruka ekibambulira naye nga basajja bali bagenda kunkuba kati story ate gye mpulira Gravity ani alien skin twayisiŋŋanya muki
mukubo kale ate mpulira nti tomuddi oba etomuddi oba tomu biki ye yakubwa waliwo ne gwenda ba ku social media oyo jajja bam kati oyo muleke nti ate ne ku kisayi we twali era eriwe yakubwa waliwo gwe bakuba WAKWAGALA ebyo biba bitte essomero lyo siri essomero lya WAKWAGALA baba aleeta y'abayayi ne bakuba abantu nti waliwo bagwe bakuba because I'm still looking for that story to bwe malo tuuka ewaka WAKWAGALA nga nkubira nga neetondera ngamba muganda wange nsonyiwe embeera eyo mbadde sagala etuukewo gravity mumanyi bwatyo bwali nga mugambo manyi nze kisinze okunnuma ku threateninga ki bulamu because me I don't take threats lightly granted leero abantu boogera ebintu ne babikola tuwangaalira mu nsi nze eggwanga lino ndimanyi via security systems za Uganda nzimanyi nakeera bukezi kumakya ngambaako omunene gwenkubira nga nsindikewo omunene mu poliisi ennaggulu nga tuwayamu nga tunwa ku kyayi nga mubuuza ebibuuzo byange ekisooka lwaki mukkiriza abayimbi bakole eggaali ekyokubiri bwe twayina obumenyi bw'amateeka obuteeketeeke because this is organized crime buteeketeeke okutuukiriza interests z'abayimbi nti leero omuyimbi afuna ebivubuka ebiri jobless n'abiwa ku busente n'abalagira because abavubuka abo bambi obulamu bwe babawangaaliramu tebamanyi nti ensi erina amateeka twali tufunyeko ebizibu by'abakifeeso kyabijjukira eggwanga lino liyise mu bizibu by'okutta abakyala ne babakasuka ennansala ne kwentebe jjukira abakyala be battanga abaana batambulanga n'amayinja ga minzaani nga bagakuba abantu twali tufunyeko ku bomu ezavugiranga maka gaba homemade bombs obavugira maka gaba MP oba bijjukira ebiseera ebyo tulabye ebijambiya mu ggwanga lino e Masaka kati bwekati I don't take threats lightly so ogende naggulu abakulu mbagamba nti obulamu bwange buli under threat gravity yagambye agenda kusindikira abayayi banzite nga bansindika ku CPS nga nyenda wakulira side mu Kampala yonna nabadde njagala kulaba campaign yabaddewo nga bampa Mr. Bob is a very good man nga opening up file nga bampandikira bulungi nnyo file yange nga bwenjagala nzigula omusango ku gravity nga bagamba police station eri okumpi wensula empobu abasirikale era weebali kisegeera oteekamu musango ki ogusooka threat esooka threatening my life. He said he wanted to kill me. Agenda kunzita, agenda kunsindikira abavubuka be banzita. That alone. Ebirala byonna bisooke tubireke ekyo kyokka. Because nzenga omuna Uganda nina eddembe lyange erimpebwa ssemateeka. Bw'ovaayo n'otandika okuntiisatiisa and you are threatening me on my life. Kati waliyo spare life? Bw'oba tosaaga. Ye lwaki woba osaaga osaagira ku nze. Toliyo balaba osobola kusaaga nabo. Munenga bagulawo file because it's a very big case. That's in somebody. Tugenda mutta. Ekyaleetera abapoliisi ennaku zino okutwala iyo threat nti eri very 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 serious. Mu musango gwa Sebuufu omukyala Sebuufu yali abanja omukyala ndooza bamuguze emmotoka. Ebbanga ly'okusasula oba lyayitako. Kati DPC yali ku CPS oba osoba DPC bamuyitanga Baguma. Ngabayita Sebuufu n'omukyala mu ofisi awulirize ekibatabudde agenda okusanga byansasula ono tannasasulani mwami Sebuufu abagamba nti omusango guno engeri gyenguwuliriza gwa kooti Baguma Sebuufu genda mu kooti wawabire omukyala nti ebbanga ne agreement ze mwali muyina azimenye nga bagenda bano bakwata bukwasi mukyala nga bamussa mu mmotoka nga bamutwala baba bamuwambye bamuli oba ku office oba wa omu ku bakanyama ba Sebuufu anyenya omukyala amutiise ate omuto teyagukuba ku kisenge. That's how the woman lost her life. Amala okufa omukyala Sebuufu yali w'amaanyi nnyawo nga buli poliisi wegenda omukwata abo babbuloka bagaana. In fact Sebuufu yali akubira ne former IGP Kayihura muganda wange
bateekako Ssebuufu amaanyi olwaleero bamusalira emyaka 45 byawanvuwa ebintu byawanvuwa Ssebuufu yakola ensobi kuba omukyala alina famire nga y'amaanyi bamuteekako ekifuba mpaka nakati Ssebuufu akaaba agamba nejjusa olunaku lwe nalaba omukyala oyo kubanga that was the end of my life emyaka 4 ekyo kati ate nebaguma nebamusiba owa poliisi kubanga kyeyakola kyenkanankana n'okutta wadde teyatta kale omuntu yedaga ati junior ku kasonga katono gravity alabika yakyogedde asaaga how can show you that is joking sibya kusaga how usagira kwani so I wanted to teach this young boy or this young man nti munsi gye tulimu you don't just throw statements at people you don't even know. He doesn't know you because he doesn't know me. Nega kati gwe gravity gundi alien skin, why was his team beating up people? Kati wali bono gwe bakubye omupya namulabye ba ani jajabam to make it worse violence eno giraba waliwo nabadda ku mativi ne bagiwagira gomanyi nti these people have people nino omukyala gwe nalabye ku TVM nga kuba jajabam balyose ne bamukuba. This idiot doesn't know that violence has no monopoly. Ekizibu kyefujjo teryali inako tosobola kupima bano we banazo omuliro gunakomawa ate ekizibu batupaka bafa street violence tewali street violence webadde nereka basaalumanya nerekawo property nereka abantu nga tebafudde sikirabangako mu nsi yonna amawanga agakkiriza because violence kyeyina ekwata ku bwongo that ganja big bad boy mentality erowoozesa abaana bano abato nti osobola okuba junior ekiso ne watabaawo kikutuukako imperialism. So ekintu kino ekigenda mu maaso kyabulabe nnyo nontonole eri eggwanga naye n'abantu ba bulijjo abasula mu bitundu bino bano abafiki Gaza balumbako abaali eni n'amayinja ne bakasuka amayinja randomly emmotoka ezaali awo bizinesi ezaali awo ninga security weri nga Makindi erina military barracks. Kakati government we batesobola kuuma abantu na bintu byabwe kubanga ekyatuleetera lyo obuzibu twakwata bakulimino banoonye bakulimino basubi we bajjira waliwo ogwo omugigi gw'abakuwa criminals bwe bakozesebwa state babayambeko okunoonya abazzi b'emisango era bakikola bulungi. The Sobis did it well. Nkanti oyo omulaba oyo akuba eddagala takuba ddagala abantu bagenda tandika okutya ebivulu kakati awo yembeera gye tutuuse nti omuyimbi buli omu kati ayina eggaali buli omu kati akuba abantu buli omu mbalayirira abayimbi kino nkyogerera wano nze nalaba ku Sipapa era Sipapa we bamusiba nategeera nti gavumenti eno nzibu nze okusooka okulaba ebiliyoni ya ssente bulamu bwange nagirabira ku Sipapa naye nze kamu nkwogera nakwekako Sipapa ekyanja obuzanga kasuku oyo nga ssente tuziyina naye nga state bibiri state ne president bawukana state za institutions Sipapa yakabaka amaziga nze navugako Sipapa ne mutwale wa taata wange zana kiro saa 6 n'abaako omunene gwe yakubira essimu n'amugamba mbu president bamaze omubriefinga SFC ina okubeera withdrawn okuva ku Sipapa. Nze n'abasirikale be SFC be batwala nga babajja wa Sipapa ze batwalira ssente okubasiibula. Tewali wano muyimbi agenda kufaanana Sipapa. Sipapa yavuganga emmotoka zonna nnyanga tekuli number plate nga ne president w'eggwanga alina emmotoka kuliko number plate coat of arms. Sipapa yakeeranga mu bisiripa ne tuyingira akedinga eyo gyolaba naye buli omu alondemu byayagala ng'emmotoka ey'okusatu mwe muba ssente
naye bazinga sipapa systematically olunga value yekoze eki ewedde kikyotegeeza kati wano twanoonya abajje n'emukene sipapa kamiliyoni twamusangako ku gundi eyo woteri ya naawe kololo waggulu wawe wa Dr. Sudiru weki speak apartments yali agenda kuyimba na mu governor ngolo sipapa anoonyeemuke project emuyambe nze jja n'omu yakubirako sipapa nga ndine sipapa mu motoka sipapa yatuuka ekiseera n'adduka mu makaage emmotoka zonna ez'ebbeeyi n'azirekawo ne tugenda mu bondi ne tugula buno obumotoka bulawuumu bannange endabye ebintu gwe kankubulira banne state giveeko sipapa yatambulirako mulawuumu nga yeekweka nga jeno n'amukubira omu n'amugamba sipapa nkwetaaga enkya we reporting yamuga sipapa ompulira nti nkuulya mukama ngo ntegedde nti nkwagala we reporting enkya ne tutegeera nno kati kaweddemu yaleka mmeka bagenda okukwata sipapa nga alina $45 yali akiridde eritololo banne sipapa yali alina setukwayirayo akava gula ne drone empya twagigula mu market akiridde etololo agenda agabeki akole gundi charity kati okola charity yali ayagala kusika bali eriyo ntibane nkyayina omugaso awo nabo yana abuyana ne bagamba wacha yali afunye passport sipapa yali agenda kudduka twafuna passport yadduke kata oba neno government ina intelligence bamukwata Sunday yali adduka lwa Monday oba ni yabagamba ti omusajja atema jano omu nampita nantuuza wali nentuula wano neŋŋamba tamale esooka oli mwana muto ebigambo byeŋŋamba mbijjukira nga you are a young man you can use that energy mu bintu ebiri productive vamu byotamanyi nemugaa nti mukama wange nze sipapa mukwano gwange nnyo ate mugagga naŋŋa mugagga era ddala oli muto kati genda kubuuza sipapa biki byakola ebireeta ssente era kwolwo bwe yaŋŋa nti wealth and money are two different omuntu nga omuyita omugagga asooka akulaga biki byakola ebivaamu ssente ezo zakola ki zayogerako so when I look at bano baana ba gravity bwe ntunuulira abaana abalala bye bakola gavumenti yaffe system yaffe bwetyo bweri everything you are going to do is documented kati omusango teguliyo sipapa bamusomera emisango nga n'egimu teyagikola wabula be yatambulanga nabo be bagikola because mateeka tulina delo of bagita delo of what njerabedde no bagita batya njerabedde ne police kati ennaku zino yakyusamu owa police kati byakola bibeera kuyenga ki ng'omuntu luli byali bibeera ku ki ku kitongole Uganda police kati police nebikyusa kati nga bagira opeeko okuyirira abantu naga kati byokola bikola ki kyaba police ennaku zino beegendereza webale nnyo kakati etteeka eddala ligamba nti era n'owa poliisi bye yakolanga byabeeranga kamanda we abapoliisi we bakuba abantu amasasi nga kamanda waabwe ali lirayebu agamba yabatumye yabakoze ki byakyusemu lwakuba kati byakyukamu kati we bakuwa abasirikale naawe nga principal waabwe bye bakola obeerako kubanga bwe baba bakuwadde abasirikale nga beeyisa bubi mu bantu okola lipooti nogamba ati abasirikale bano kati gwe bawa abasirikale nti gavumenti ekuwadde abasirikale kukuketta era abantu bonna balina abasirikale tibabawambu babaagala kutandika kukuke kati yesu papa byonna yolwamu SFC yalowooza bamwagala so gravity bafunye ku ssente bagravity tubasupportinze fe abamawulire bagravity abo bakola ebivulu byabwe tebatulaba mu magezi abayimbi batuzalawa balowooza abamawulire tebalina mugaso bw'oba oyagala gravity nkusupporting nfuula PR manager wo oŋŋambe nti omanyi mwami mirundi
nkulese ku board bwe nfuna ebizibu ebyetaaga okuba ebiraka jangu oba enkolere okitegedde n'abayimbi bamala okwekola ebyekizibu kati Gravity yagenda ku ttaka lya Bobi Wine ekikontana n'amateeka g'eggwanga. Bobi Wine bw'aba yavaayo okubeera opposition leader si musango gwe okitegera kuba kiri mu constitution tesobola kubeera ku political masturbation twevuganya ffeka naye ebintu bye byayina nga Kyagulanyi Ssentamu tebikwatwako era tebirinnyibwako kubanga rights ze ng'omunauganda aziina. Kati gwogenze ku ttaka ly'omuntu ogamba oyagala kuzimbako eddwaliro. Bobi Wine alina ozimba eddwaliro. Bobi Wine alina emisolo. Gavumenti yezimba amalwaliro egyo mirimu gya gavumenti. Kyova olabanga Vice President Edward Sekandi oluguudo olukyama ewaabwe former Vice President eri mu kyalo ewaabwe Masaka sirukole. Bwena abakungu bangi ba minister ba MP enguudo ezikyama ewaabwe sinkole. Ne woba olina ssente zityanga bakuteera tokola luguudo. Oluguudo luyina emitendera mwe luyita okukolebwa. Luyina okubeera budgeted for. Kinali munnyonnyola Gravity. Kubanga president gye yali atandise Gravity nti abantu bajja kujja ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka bagayitwagala kuzimbako ddwaliro. Abantu bajja kujja ku ttaka lya Eddie Kenzo bagati agwe Eddie Kenzo gwe president w'abayimbi oyine ettaka ddene kakati leka tuteekeko essomero. No. Tuba wa Museveni oba president Museveni ku faamu ye. President Museveni yeggwa ly'omuliddeko ng'akutte faamu yagitaddeko amasomero. Era ye yakugamba nti bw'olinnya wano sasi wano wange. President Museveni afuga eggwanga ne Waike Museveni ng'omuntu famire yakaguta balina ebyabwe byabwe. Era bw'agenda ku faamu ye Gomba aba mu bibye. Bw'agenda mu faamu ye Lwakitula aba mu bibye. Toyinza kufubutuka eno nga kakati President Museveni ffe tubadde tutesa faamu ye engeri gyeri nnene. Ko faamu nnene ente bazikumisa mundu. Okutwogera bakubasa sepa nezimala kati tusengula. Kwa onakwata omuggozi kube tezijja yimirira. Bakubisa masasi. Masini gani papa nezimya kati nezimanya wano. Wano wetukoma. Ati zije emitwalo 5. Zize n'okutomera. Bwe ziba zisala oluguudo bayimirira essaawa emu zisale. What? Kakati tugaite President Museveni engeri gy'olina ente nnyingi ate munange ennyama yalinye bbeeyi tuwe kuziza okuyidde. Katulye. Gravity kyayagala. Gravity president yayagala okuseetinga. Nti Bobi Wine ne bwe tuba tetukkiriziganye ne mu byabufuzi. Let us get abantu bye bakoleredde maanyi gaabwe. Ku ssente zaabwe. Bobi Wine agenda okujja mu byobufuzi bino yali abiina. I don't want people to have that perception that Bobi Wine yali mwavu. Kakati gwe oyagala kuzimbako ddwaliro. Toli minister kwa Gravity takola minister ya health. N'okuzimba eddwaliro nabyo birina emitendera mu health kubanga omanyi ssente zetuwa ministry ya health eggwe. Ssente zetwakolekitinga wano mu COVID amakampuni gagawaayo ku signatory ku account eyo baani ba signatory ku account eyo gye twateekangako ssente. Emmere gye twawaayo naye NUP neewaayo yalagawo. So biwali omunnyonnyola ebyo. I was educating this young man. They don't play with law. Where there is no law, we cannot have harmony. Fena tugenda kufa tugwewo ewatali mateeka. Kakati gwe okozesa abanene bo okulinnyirira amateeka ne president gyagala okusetinga tekomaawo. Amasasi wegavuga abantu ne beekuba amasasi tegakomaawo. Baba balabye. There is owa police yakuba omuntu. So kye kisumbu wa Gravity kati. Tekisumbu wa Gravity yeka. Kyasumbuwako ne Chameleon. Ne katika Chameleon yakula. Chameleon ne byamubeerangako. Natukana waliwo emyaka gyotuuka n'ogamba okay byenkoze mbikoze benkubye mbakubye. Emisangawo ne giggulibwawo egyakalamagi. Chameleon n'afunamu ebyokuyiga biyitirivu. Era after that case ogwakalamagi Chameleon yakakana. Nategera nti ensi tegulwa tekungulwa. Abakusinikira ebinnya olwaliro bayinza okuteekako ebikolokomba notayavula. Baka Chameleon genda oyimbe sijjandi mulade naga weerabidde gwe. Nti file case nankani witness
noga nti akanyende nyimbe ulu bakitatta baaliwo kitata nakwata omuzi noga nti minister of security talina buyinza waliwo yangambye nti 2026 bwanaggwa tuyinza okuddayo ku setting nkulayirira akalulu kajja kuggwa abo abaana bagenda bakwata nze nabijjemu ba police they watch Uganda oyinza okuluza abantu tebalaba mu Uganda oyinza oluza amateeka tegakola Kanyamunyo yakomawa ate Kanyamunyo yali w'amaanyi kubanga mukyala we taata yali minisita Burundi nga Kanyamunyo family y'abali babyanyima era yasooka n'agenda mu kooti ng'aseka naye abasajja bazimba fayiro nga ne bwe bagitwale wa president aganedda go to court. So 2026 wanagwa. So kati tuli mu kalulu. Tuli mu kalulu. Era ugenda kulaba ebyewunyisa. Effujjo lyeyongera nnyo mu kalulu. Emmotoka zitalina number plate zeeyongera. Emmotoka ezitalina number plate ogenda okulaba ekisajja kifubutuka mu kyalo buto. Mbu kyekinoonyeza president ya kalulu simanye kotido ntungamu. Bamu president n'abafubutuka. Kati otalo luli ku secretariat tolulaba. Olwa ajati gundi namiro simanya ne bano namyalo ajati namyalo intalo zeyongera mu kalulu naye Museveni watula mu ntebe wati kati bwamala set up eddayo anti government is weak in elections government wesinga okubeera weak mu kalulu kubanga president ava mu ntebe ye mu mateeka si physically mu mateeka talina campaigning nga president bwe kino bba naye mu byaddala president lumu yali ali mu campaigning nga essaawa za kalulu ziweddeko 11 nabaga kati njogera nga president wa Uganda nayogera mpaka ssaawa ki so bwaddamu okutuula mu ntebe sanite tugenda terera bagamba nti akasirise kalwanya eminiya ne bwe gimala okulwanagana gino gyesse nga tugyerawo awo fayiro nga zivaayo nti watuyamba mu kalulu laba babbuloga n'abayamba president Museveni last time ombuuliro oba bonna tekuliiko akaaba abasinga Ishima Mugenzi Asibaga Kato alima gundi watermelon enyanya yazivaako kati yasiba watermelon nti enyanya tezikulira watono kubanga ennimiro ye ne baby ayavulirawo nadda bebayimanga muzeyuki nibajiwa omuliro make research about all of them Dr. T bebakolanga ki bega omusajja akoleki abeyo n'abalala group yali nene basajja mivule nakoma okumulaba nga ate embuzi ezadde ente kijja omukulu bwadde nenso solonkambwe swega baba muwangula amannyo kati bwattono batunuulire kati neguno omujijja omupya oguze tujja kuddayo ku sente nze kyenyinza obbawo abayimbi mufune ssente zammwe mugende mukole ebintu ebirimu amakulu so gravity omuwabubaka ki kuba kati ongambye wamuwawabidde omusango guliwa nawawabidde gravity ku lw'obulungi bwa obulamu bwange okitegeera naye abawuyimbi batubalemu ku magezi bw'oba owulira nti ab'amawulire kwawe babeera ne concert bakunoonya bo baagala bakole concert zaabwe bafune sente wa genosale bafune sente mu gavumenti tubakubira engalo kitegeera naye kuliyetingayo sakozi bw'omanya nti alina YouTube tetwetaaga sente muyiseemu akasimu ng'afiiriddwa muganda wange Junior oba sakozi kitalo nnyo muganda wange nza kubidde nze muyimbi gundi tebaziika kati totuziikirako ne sente bwe zijja totulabawo kati gravity tukuwaane tuti kwa woba ogamba nti bye twogedde byatunyiiziza gwe byokola tebinyiiza bantu
gravity sigali mukomera is a trespass era bayimbi banne tebabisanyukira kati kwe koma unatereza kati dwailo lwaki yalizimbye ku takali wabaddewo pressure okuva mu government gyali ne mu bayimbi tikyakoze tekiri mu magezi. That's why he went nakunganya bannamawulire bonna n'agamba nti kati ettaka nyende zizimbako eddwaliro nyende zizimba ku ttaka lyange kwa kiri kyabadde akola kyabadde kimenya mateeka. Ate waliwo yagambye mbu ettaka lya DJ Ericom lyabadde atulaga lya DJs mbu DJ Ericom ati kakati bayinza okuba batesisa ne DJ Ericom which is okay oba lya DJ Ericom naye wali ewa Bob Wine taddawo. Okay owaayi tumalize ne Maulana mukwano gwo. Maulana ng'abavubuka abalala bemba gamba abavubuka abandaba fe abantu batubuuza Junior owasadde n'otunuulira embwa ekubuuza n'ogitunuulira bwoti n'ogigaa kakati bw'empasa ng'ebizibu bya Uganda biggwawo kubanga empasa enzaala abaana mbaliisa eki kati abaana bumyu nti onaagenda n'otema omuddo n'obawa. Kati this idiocy going around okuzaala abaana nalabe bameka basatu abo bamukazi omu ayina nabo mukazi Maulana omuvubuka omulungi nozaala wano nozaala wali nozaala wano nozaala bali bakutta abawala omujje mu family etegerekeka omutadde mu kazigo omuzaddemu abaana obuyambi toyina. They are creating a generation of peasants are giving birth to other peasants. Abavu bazadde abavu abalala. Kakati Maulana ebizibu byonna byalimu enkwata gye bamukuttemu era yeeyo. Enkwata yabadde mbi. Yabadde mbi naye ye gwe bakutte. You cannot do that. In your normal sense, to sort of quite a no to the much tea. Nego in abakazi bade bana. Buli omuomu inamu abana. Toba wabu yambi. Omukazi yeku bidendo ku polisi. Gwe Maulana werinnya. Kati oyagala polisi gambe bambi Maulana webale. Nabo polisi bayina abawala baabwe. Nze abaganda banga abawala. Mumufuna obwo busajja bwammwe obwavu simaya buyina waaka. Mbuyongeza baby muje sibanga ba Maulana Maulana butetegekera omuvubuka ekikuzaazanga embwa kiki kati abaana abagenda kwa kati yagezezaako n'okudduka luyali bamujje mu kitoogo nga yekwesa alinga gwe babadde bagenda okubatiya gas kati is that life really? Is that the life you want to live? Gwe agwasa senga tobikola kyokamba Maulana ye mutonyo abavubuka fe tuina ku mataka tuina amamotoka nti omwana ne bwalwala Subaru eri esobola okumuddusa mu ddwaliro tuzimbye amayumba nomanyi lwaki tetunawasa kubanga sekita y'okuwasa kwegendereza sikuzaala naggalaali Junior nekati obwana bwobwo omukazi yenna tebambi yali anyirira naye embeera kino tuyangala kwena maama wakoni kino ekisajja bakijje mu swamp kyebudi kyayana kudduka kati yali abazaala atya tebyagala kukozesa bupiira kondomu tezina musolo lwaki abavubuka tebagala kukozesa bupiira nze tuuse maloji n'abo abakazi omukazi n'omugala kateeke kwa kapiira omukazi mbu yayagala nyama ku nyama mbu mutte aba abakazi balina enkaba gye bakabamu yereetedde bamawunaana obuzibu nti bebi onzita ninga ottawaawo era bw'omala omuvaako ng'anaabako bulungi ng'agenda ewa akakooza. Junior nze ndi ku side like Maulana toyinza kukwata Maulana n'omukwatanga bano aba ADF ne bamutwalanga abatwala ow'ebbomu eyo enkwata sigikiririzaamu bajjafuna middle ground naye nga abavubuka abaliyo baserebu ate baserebu tebalabirira baana abamu nze nina abakazi abali eyo bafudde kisiiri
serebu yamulya amazaddemu abaana waliwo abamawulire awo nabo obutalabirira abaana kubasusse ne mawulire ali eyo yeeyita analyst simanya yakuba story naye waka sente bazifuna babeera mubamalaaya so muzigo obutalabirira abaana nabakyala abamu babakuba dda baserebu ne just because temufuna nga budde genda okukola story so ekiri maka so mawulana musajja munyirivu mawulana ate mukanisi w'amasanyalaze n'abakazi bano abakanika ddi bo bamugamba nti buli kiraya nti ng'omaze oteekako ne gaaka naye mwase kegyeziriwo bangi nnyo bakanika amasanyalaze. It's a very good profession. Nokanika amasanyalaze n'ovaawo ne buli gyateekako switch balubu nti bannange eyase nti eyase madamu ate naawe jangu nkwase kati bye tulimu kati kanga enkwata yokka gye baamukuttemu yeeyo bodduka obuvunaanyizibwa bodduse mateeka tuyagala abapoliisi abo nabo mubasaasire balina bawala baabwe. Waliwo omulamuzi baamutira omwana e South Africa eribbi ne lijja nga nalyo lyassa omuwala ye yalabamuwe yakisiba yakisiba kale musajja affe Kibedi tewamulabye Kibedi Juliet zawedde ne Rebecca agaba bamuteekako amaanyi awo abanene bakuba amasimu awo naye ebintu byagaana bamugjawo kyanja musingo luumu bamujja kyanja musingo luumu amala okunaabako n'avuma abantu ne banne internet eneewaza abantu. Kibedi yakuba amasimu gaagaana akomonga 15 ate nkulaira ebigambo bino atajjafuna bbeyireera ati bali Juliet zawedde famire yaabwe ati ennaku zino mukwata kiro kikirizibwa yasooka n'azala wa poliisi yasooka n'azala wa poliisi yasooka n'azala wa poliisi zonna ezaaliwo ng'ayinayo banne. Kibedi waasula waliwo wali poliisi ne bagimubuusa kubanga waaliwo banne ne bamubuusa waneekira waliwo banne ne bamutwala kwetaliiko banne ate batya he was a criminal wanting to maneuver the system. Omaze ovuma abantu enkwata ya Kibedi yo yali yakikomando nnyo era bamukwatira mu pick up wansi. Kibedi agenda okuzuuka okukuba ku banene amasimu abanene nga banene banga we shall call you later abanene bagana tebajja. So Mawulana naye mwamusemisana Mawulana naye bamukutte misana. So Mawulana n'abavubuka abali eyo tetuzaalazaala tuzaale n'obuvunaanyizibwa. Omuntu buli wootajja mu kitiibwa kyo nga byokola si bya kitiibwa kyo n'enkwata yeera teba ya kitiibwa. Tuyinza kubanga tulabirira baana oyina abakazi bana abaana basatu bambi abaana bali awo bakaaba tujje tukuweewe tuleete eddulooni nti tukutuuze mu kifo nina abakyala era abali eyo abawala nammwe maanyi ga kisajja ge galeese obuzibu. Abaana bali emirondo awo kati kukumanga omwana najja n'agwa ku muwala omwala n'awunga. There is nothing that confuses a young girl than a poor man good in bed. Bannange omuvubuka nga talina ssente naye nga mulungi mu buliri ate banga guleda ogayo wange tunaali olulala. Mwebale nnyo mwebalire ddala katukome wano bwe tubadde mbadde ne Junior ensonga bwe zitubadde tulabagane next time.